kisa. Mu butuufu bwe twogerera bino waliwo abatekiwatekiwa mu ntaana. Bwe twogerera bino waliwo amawulire agakasaasaana. Eryo Allah bajuludde. Tofune ndowooza egamba nti babadde bakulu nnyo, babadde balwadde nnyo, babadde boonoonyi. Yafa Allah ma yasha, Allah akola nga baba yagadde. Nga bw'atwala agenza okujjanjaba ku kitanda n'alekawo omuyi, tabuuzibwa ng'akikoze. Nga bw'atwala abavubuka ku kyalo abali mu maka n'aleka abakadde, tabuuzibwa. Atwala abaakazaalibwa n'aleka abakulu, n'atwala abagagga nga buli kimu bakirina. Naga nti omugagga ono agenzeeko endi emirundi ena, naye omwezi ogwedde bamugambye ddayo eka olabirire abaana bo, naye nga sente zibuze weeziri. Oyo n'amutwala omugagga n'aleka talina kyakulya ku kyalo, tabuuzibwa ng'abikoze. Kati mu mbeera eyo Allahu tabaraka wa taala tuteekeddwa kumwebaza olw'ebyengera sibyengera byatuwa nantabalika, nga mu byo mwe muli ekyengera eky'obulamu. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbuni fihima kathira min annas, as-sihhatu wal falaq. Yagamba nti ebyengera bibiri bangi mu baanadamu babiragajjalira, babigayaalirira. Yagamba ekisooka as-sihhat, obulamu, wal falaq, n'eddembe. Ebyengera ebibiri tewabanga n'omu akutiisatiisa nti yabiinako obuyinza okugjako Allahu tabaraka wa taala. Osanga omusajja ng'atiisatiisa omukyala nti ndakuwa emirembe, ng'ogijjawa wagyetikka, wagyetikkira mu bbaafu ku twera, tolina gy'ogijja. Agirina y'ani? Ya Allah. Allah yagaba obulamu. Tobeeranga olwo kati obulamu bwange dokita gundi ng'obulamu abujjawo ate nga naye agenda kufa. Ffe abasigadde Allah atuyisizaako obuyisiza, ebitonde byonna Allah abisizaako obuyisiza okufuna eddembe n'okufuna obulamu. Kale Allah tumwebaza naddala bw'atuwadde ekigambo kino eky'eddembe lino oba ekyengeri eky'obulamu buno. Obulamu obwogerwako mu hadiisi eno kitegeeza nga bw'osobodde okujja mu ddarasa wano, oba ng'omwana Adamu bw'asobola okubeera nga yayirezza akatogo ka muwogo, Allah n'amusaasira n'akafumba ne kamuwumbira n'akalya n'akatenda n'okuwooma. Embeera mugirabe eyo, bwe bulamu obwogerwako obwo Allah abanga bukadde omwebazanga, kubanga eriyo akooya n'ayoya akatogo ka muwogo n'ayoya eggi liba lituuka n'agamba sina kye njagala kulya, seetaaga. Mukimanye bulungi nti amasimu gasobola okuyitiŋŋana ng'omumuffe mu batonde Allah baatonze amaze wiikisi 3 ng'aliira mu kapiira, ne wabaamu kwabo abantu be ne bagenda okumulabako ng'asanze bakubye olukiiko lunene nnyo nga beebaza Allah nti alhamdulillah asobodde okuliira ku jjiiko nga si kapiira. Kibeerayo banedda ng'amasimu gagenda kuyitiŋŋana nti abange mubadde alhamdulillah kati aliidde ku kijiiko si kapiira. Nolwekyo ab'ebitiibwa barakallahu fikum, gwe okubeera nti oli mulamu oteekeddwa kwebaza Allah. Yagamba Allah la in shakartum la azidannakum, bwe munaabanga munneebazizza nja kubongereranga ddala. Okwebaza Allah kituuka katoko buli omu mu mbeera gy'olimu,
si maanyi g'okubeera ng'olyawo oli mulamu, si maanyi g'okubeera nti otudde nga bw'otudde. Wallahi akaseera katuuka ng'okutuula bw'otyo bamala kukuwanirira ate ng'abantu basatu kubanga ozitowa. Mujje bumutuuzeeko omulwadde alabika akooye wansi. Subhanallah. Mumutuuzeeko akooye wansi. Ate dakiika 3 aba ne munzizeewo. Become so restless. Nolo kyaba bitiibwa fe okubeerawo kaffe wano nga bw'okiraba tuteekeddwa kwebaza Allahu tabaraka wa taala ala kulli haal. Tobulaba mu bintu by'okwebaza Allah ekigambo alhamdulillah kyasukka. Mwobeera nga kaawo gamba nga ti alhamdulillah. Ogamba otya? Alhamdulillah. Mwattu kitono naye kinene mu mbeera yakyo. Tobulaba tuba tusandika Qur'ani tutandisa ki? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuba kwebazaani? Kwebazaani? Nga wakazukuka alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amata alayhi. Kwebazaani? Allah. Nukyabe bitiibwa twebaza Allah. Gwani akyali mu nsi muno nga bangi bafudde? Gwani asobola okutuula bw'otyo nga weetegedde nga bala bakwatirira bakwatirire? Gwani yebe nabo obufumitiza tosobola kubeera ng'omalako okwebaza Allahu tabaraka wa taala. Ababitwa barakallahu fikum. Tumusabuse Allah tabaraka wa taala obulamu eddembe byatuwadde abituteremu baraka. نسأل الله العفو والعافية في الآخرة. nga n'okusoma kafuuka olwaliro insha Allah mu kaseera kagenda okubeera nga kampeebwa nga bwe kampeereddwa kigenda kubeera ekigambo kye bayita baraka. Omukisa. Kati nga bwe tusiri nti tuli mu tukutuba tujja kushiyalingamukko kye bayita baraka kye ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma maana baraka? Bwe bagamba nti baraka kitegeeza ki? Baraka kye ki? Tushiyalingemukko barakallahu fikum. Naam, tushiyalingemukko baraka kye ki? Ekyenyiri kyembuuza nti omukisa kye ki? Kuba kiri okyusiza mu Luganda na mu Luwarabu. Bwe bagamba nti gundi alina omukisa baba bategeeza ki? Mulimu muno abasajja abakulu b'endaba. Kubanga obweraliikirivu bwange waliwo ekibata istidraaj, okutwaliriza ne baraka n'omukisa bangi muffe tubitabula. Ntulaba omuddu omuzaana nga Allah yatwaliriza mutwalirize ngati omusajja alina omukisa, wallahi nga si mukisa wabula Allah kumutwaliriza abiri ng'amwokya omuliro nga teyeekwasiza nsonga. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kye bayita baraka kirina enzivunula nnyingi naye ng'emu ku zo albaraka ziyadatul khair wa dawamuhu, kwe kweyongeranga kw'ebirungi n'okusigalirawo ddala. Ala hiya albaraka, abange kye bayita omukisa. Allah n'akuwa ebirungi ne bibeererawo ddala kye bayita baraka. Kati sagadde olowooze nti bwe bagamba nti baraka birungi tubirowooleze mu mayumba ag'ebbeeyi, tulowooze mu kupaakinga mu mmotoka mu nzija zaffe, tulowooze ekigambo baraka kiwaasi kigazi nnyo
ate Allah yasinga okukitegeera kubanga olwaleero abantu balowooza mu bintu bya baraka nga tobola Sheikh Yahya buli Musa ye alina ebigambo byatugamba wano ku kigambo baraka agamba nti qawa mina nnas ma yashkuru illa fil baraka bameka mu bantu nga bali awo ebbanga lyonna beemulugunya mu mbeera y'obukendevu bw'emikisa naddala mu kaseera nga kano mukimanye bulungi nti abantu olwaleero eŋŋombe eri ku mimwa ya bwavu sime kiri ekishenyi ekiraga qillati baraka kukendeera kwa mikisa nuza tunakkaanya nti olwaleero singa otegeeza abantu abali wano buli omu n'ogenda mu mayumba gye basula n'ogamba nti twalawoko woosula ku buliri waliwo bw'abanga ayise bwano mu miryango afulumira mu manju kubanga kyamanya ekiri mu buliri si ekiteekeddwa okubeerayo kituufu oba nedda abantu bakyayoza amasuuka ne baganika miryango kubanga sisuuka wabula buziina ebintu bikyankalanye olwaleero omuntu singa laba akuyambe n'ogula entebe mu nnyumba bwekaddiwa ndala kusasa n'ogula endala weebaza Allah yokka okugigula bubeera buwanguzi bwa kika kya waggulu kyogula mu nnyumba okisondera myaka okukifuna mukimanye bulungi olwaleero nti abaana baffe nazzi kuno abazadde bonna bayimirizanga mu baana nga n'omwana alaba omuzadde nga golodiwe kati byakyuka lwaki lwa bukendefu bwa baraka nazzi kuno abaana babeeranga mu bisulo nga banaatera okuwumula abazadde beeteekateeka nga balina abaana mu bisulo nga kasente we kali omwana lwakomyeko olwo balya bulungi amukuliza ekijanjaalo n'akawunga tokubanda mama abasajja abakulu batono muno abansingako emyaka nakyo nno Allah alina kyaleese nti Allah amaze abakulu mu bitundu nakyo okendera kwa baraka kubanga abakulu bano batuyabako kubakwatibwa ku nsonyi era omuntu omukulu bagamba ekigambo ekisaamu ekitiibwa kasita bagwa mu kitundu kiba kifuusa obuzibu olwaleero tuka ku kitundu olaba nga abantu abakulu abafudde bayitirivu obungi kuliko bavubuka tulina challenge yamanyi olwaleero ogenda mu masigidi n'otunuulira nga amavubuka beerere bali masigidi lwakuba ti Allah tuyamye nti ebintu byakyuka niwakubadde batono ate abavubuka bajumbidde eddiini tusobola ateeka ebaraka mu ddiini yabwe gye balina ya rabbi baraka tugambe nti ziyaratu lkhairi wadawamuhu kwe kuyitiriza kw'ebirungi n'okusigalirawo ddala kubanga mukimanyi nti waliwo abantu abatiba n'agagawala okumala emyaka 3 seeti ne zitoola salaamu awo naafuna obuzibu tolaba nga kigambo kya muntu kubanga abadde ne ssente ne zimuggwako wallahi aba akalubirirwa obulamu olw'ensonga abantu b'omulembe guno batunulira nnyo omuntu wa ssente nga yalina ensonga zonna enkulu kyoba olaba imma baffe baimamu baffe mu bitundu tebabalabawo tebabawa kitiibwa kubanga tebalina ki tebalina ssente era olyakuza ti imaamu ani gwogamba tuyinde haji gundi ajje tutugamba ekiga naye ogamba imaamu naye yamusaaza esswala bwana bafu yajja okumusaalira tamulabawo lwaki tutunulira ssente olwaliro ng'ensonga enki enkulu abange mufuna abooluganda basiraamu oba temufuna
mayinza ebyokusomesa mbitya nnyo kino kankibagambe. Omuntu abeerawo ng'akuyambye buyambi kubeerawo naye nga byosomesa tabikwata. Nga sijja kuleka seeka ng'asomesa yekabaze tusomesa tubeerewo tugumiikize tulinde omulala. Kati kubabuuza nti mubitegeera kirizaamu amaanyi kulaga timubitegeera. Naye era n'abitegeera omulaba nti akola ki? Bw'oba osomesa olaba nti omuntu ono gwe nsomesa annyamba buyambi okubeerawo wallahi nga tabitegeera nga mmotoka weerine nga temuli yingini. Tusobola Allah bitutegeeze ya Rabbi. Lwekyo baraka ebeera mu bintu bingi. Allah asobola okussa baraka mu buwangazi bw'omwana Adamu fi umuri, mu buwangazi bwe, nga ye obuwangazi bwe tafunangako obulwadde bumutwalako emitwalo 10. Naye naye ali awo yeemulugunya akaba bwavu. Naye wanze Allah namukola ki? Sirina ssente azikuwa kuleetera obulwadde. Assalamu alaikum. Allah azikuwa kuleetera obulwadde nga bwakumukumu kakasente akuwadde ku baraka naawe. Allah akuleetera baraka mu buwangazi bwo wamu n'abantu b'owangala nabo nga alhamdulillah lw'oba olwadde nga kyagundi alwadde ng'ezigenze nnyo ziba mitwalo 5. nga kyalo buno obulwadde buntutteko ssente mitwalo emeka? Naye abantu balwala nga kimwetagisa kugenda India. Kibeeta kugenda India kitegeeza kukwata ssente mukadde 2+ kugenda India. Gwe mukwemulugunya nga n'omwana bw'alwala kusobola okuyiga kiruluza awo n'omwana akola ki? Nanywa ate Allah nakola ki? Abange ebaraka sikubu si bungi bwa bintu tukijjeeyo tukyuse endowooza yaffe. Omuntu w'emulugunya okaaba baraka niwe olwaleero omusajja waali n'omukyala wali maka gaabwe bazadde abaana 10 naye ng'abaana abo buli omwana mukyala gwazaala bw'abanga agenze muleba saawa ennyingi saawa 2 nga ti akaana akazadde tewali kiso tewali ki, naye yeemulugunya lw'abwavu ti obwavu obunzita ng'ate ozaala bulungi. Allah azikuwe nga lwogenda okuzaala kulongoosebwa kyonomba tina nakyo. Mulogenda muleba kulongoosa kyoyagala. Ogwo mukisa gwa kika kya waggulu nnyo. Kubeera nga omukyala agenda okuzaala nga bafuna olubuto kale kanaako okubeera nti afunamu embeera myezi 4 kali nnomo. Siwe kiri ba maama ako kewuunya myezi 4 waawo kiba biki kasajikwako masha Allah n'obeera n'olubuto masha Allah n'ogenda okuzaala ogenda kutambula mponampona ng'asaaga ogenda okuti mama gundi yazadde omwana laba baraka eyo. Naye naawe ekyakaama nti nze siina mukisa kyogusinga ogwo kusaala obulungi ng'abaana obalabako gwe tumanyi kibaana kya bugagga. Tuli ffenna baraka. Allah ateeka baraka mu bintu bingi. Ateeka baraka mu maali yaffe. Kyovulaba kino kiyige kuba nyinza okukyerabizibwa. Kansooke ne kino ekyafaayo kya baraka bino mbyongereko. Mani yanziri baraka anyassa baraka. Baraka teva wa mama fiina. Abange tujja obubbo mu nsonda zaffe. Kino kyogera sesittadde n'akatono kubanga nkimanyi nti abasinga bungi mu ffe tuli double standard. Mmwe abantunuulidde nange abatunuulidde tukitegeera bulungi kuba yagamba Allah nti bali insa ala nafsihi basira. Omuntu yeemanyi yatasaawo ensongasonga gwesaako enkofiira n'oyambala ekkanzu ng'ate enyirira nga buli mwaka emakka ogenda. Yabange temukimanyi kino kyokka nkyogere nti olwaleero abantu tukola edduwa zaffe ezitali za 40. Haji Simaani yafaawo
eyana neggwa mwene bateekateeka ate eyo edduwa endala kye baatuma edduwa ninga kwabya luki ekiro omukulu w'ekika n'ayimirira n'abagamba badira kubanga bakadde ennaku zino naye ebintu byakyuka naleko wantu nga baleeta abakulu b'ebika nga bavubuka nga bano balaba naye omukulu w'ekikajja simanyi ow'omutuba simanyi owaki genda okulanga obuvubuka bujja buli awo busaze n'ebigooligooli mu bakulu babika nga tekiyama nga kituuse ya rabbi naye nazi kuno bwabanga busajja bukulu akakati nnyo mu yumbe gino ku makya obujje nga bukyakyana tugenda kufulumya olumbe subhanallah ibekola ki olwo lugana okutta omulala kubanga lwafulumye kati abantu baba bateekateeka kusaala swalatul layiri mu kiro ekyo ng'abantu b'olujjoolo ng'amanya balina ga Kamida ga Budala ga Sulaimaani ga Yazidi nga bali mu binu yakufulumya ki olwo bwe luggwa ng'era balonda agenda okusika nga bamwambaza jubba ogimanyi muzeeyi gye bamwambaza jubba gye bambaza omusika ogimanyi faanana etya omusajja yakulira ddala myaka musajja mukulu nga bamutimbako ekibugo siba kiri bwaba omusajja bamusimba ki afuna kifundikwa nga bamusimba ki bamusimba effumu bwaba mukazi bamuwaaki akambe n'ekibbo nensiika bwe tobitegeera bulungi akambe naki n'ekibbo tuli ffenna nga balanya saawa 4 nga bateekateeka emikeeka gyaki oba salaamu alaikum rahmatullah gyaki jadduwa eyo double standard musiraamu gwe ayiza beera musiraamu ddala oba beera mushiriku ddala togatta bintu bibiri bijja kukutawaanya bijja kukumenya gwe Sulaimaani ate mukulu wa kika golaba bijja salaamu alaikum rahmatullah abange bijja ebyo abamu ne babeera baseeka nga yeseeka omukulu w'ettwale ate yaki yewe olunyiriri ene bulimu ebintu ebirakuwaza gwe omukulu w'ettwale ate obeera owa olunyiriri olwawa yasumika kati emikolo begigwejeddwa enkeera nga bafuna kibayita omuzzo kibayita omuki ogwo temuba munnyo abane ebikolo giba mingi awo nokyo tubaga abasiraamu era byonna abantu babikola nga banoonya mikisa kubanga babagamba nti bw'oteeya lumbe luleeta ebisiraane mu kiki kati kibabya olumbe luno bamanyina okuzikuŋŋaanya nezibeera mu asembo olwa Joweriya olwa Kamaali olwa Saddala olwa Simiini ne bazikuŋŋaanya kyonna bakikola kugoba bisiraane kubanga bagala kuggwebwako emikisa bafune ebizibu lwaki bagaanya okwabya ennyimbe kino kyenjogera mwe mukitegeera bulungi kubanga ebyo bituli mu mitima twabikuliramu naye kyekiseera tubijje emitima gyaffe kubanga singa Allah akutwalira mu mbeera eyo eyokolooza mu kufulumya ennyimbe n'okuzaabya wallahi tofa ku nkola ya busiraamu ofa ku nkola etali ya buki era Allah tabaraka wataala takirumamu ekyo ajja kuba ajja kukwokya omuliro tusaba Allah atuwe hidaaya tuwa bulungu ya rabbi
tubitegeere. Nolwekyo emikisa tegiva mu bubbo. Bwe tuteeka mu nsonda zaffe n'ossaamu emmwanyi zaakala dda ziba mbisi. Ennaku zino mpulira bagamba nti simanyi olugero ndabuli ng'asaba oluwanga obulamu. Bagenda batya olugero olwo? Ng'asaba oluwanga obuki? Kye bayita luwanga nooza kitegerekeka. Ye muntu eyaffe dda okumusaba obuki? Kati omala biseera nooza ng'asaba oluwanga obuki? Kati kye bayita lubaale ani akitegeera? Salaamu alaykum warahmatullah. Lubaale kyeki? Empewo. Kubanga waliwo olubaale, amayembe, emisambwa, abalongo, ebiteega. Salaamu alaykum warahmatullah. Mule ebigambo ebyo. Kati ebika byaffe mubeeramu lubaale, mubeeramu abalongo, mubeeramu amayembe n'emisambwa. Ebyo byonna tubibeezaamu nga tulowooza bye bijja okutuwa emiki. Era olyaga nti nze bwe tubeera ffe mu kibuga agamba najja nsiibudde. Ng'asiibudde baani? Salaamu alaykum warahmatullah. Aba asiibudde baani? Mpewo. Ekineewuunyisa bo tibazaala, si basenga, si bakojja, si bataata, wabula baani? Baani? Bajjajja. Omwana amuyita jjajja, ne jjajja amuyita jjajja, ne taata amuyita ani? Bo tibazaala. Bazikuza buzikuza. Kiraga nti ebya bulimba ddala, kyekiraga obulimba. Abooluganda, emikisa gyaffe tegiva mu mbeera ezifaanako bwe zityo. Nze ndi mujjanjabi, mujjanjabo y'obusiraamu. Najjanjabako omusiraamu omu, ne tukwata emisamba gy'ewaabwe gyali ena. Nga kitaawe n'abamufaanana balowooza gye gibawo obuki? Obugagga n'obulamu. Bwe tugikwata ne gisiraamuka biizni subhanahu wa ta'ala, n'aleeta emirala ena n'aliripuleesinga. Era n'akyawadde mutabani we nnyo ng'amukyayira ki? Amumazeeko emirembe. Era mukimanyi nti olwaliro muffe bwe tubaamu abantu abeekutte ku Allahu tabaraka wa ta'ala mu mbeera y'obuvunaanyizibwa, bano ab'ekika bonna balaba nga ono yabamazeeko emikisa. Ono asaala, atagera mu bibbo byabwe, atakola ki? Era bamwekoobaanira bonna ne bamussa ebivumo. Yeepankapanka, kalabe kaleega obukanzu, kaleega obulevu, naafe ebivumo. Akhiri kale mu kugamba gumiikiriza bakuvume byonna, naye wa Allah eriyo empiiraayo. Tuli ffenna kati baraka, tuli ku kigambo baraka. Tubuuza ani aleeta baraka? Abanga abalongo tibaleeta baraka. Okuzaala abaana ababiri abarameka nyate banenza baganda bantabula, oli bwazaala abasatu tebabeera balongo. Sibwe kiri? Oba kituufu oba si kituufu? Ani muganda mutuufu wano? Abasatu si baki? Kati ekisuka kasabasuka babiri ne bozaala 10 abo si baki? Naye bano abaana ababiri bano bafuuka ekizibu. Kati singa olwaleero nze mba mpasizza wano e Butambala, omukyala n'ava ewaffe e Kampala n'ajja wano n'azaalirawo abaana abalongo, kola olw'abazadde tasulawo. Ayira kudda wabba. Byonna batya kumala kubamalako biki? Mikisa. Bamalako biki? Naye bannange, embuzi ezaala abaana babiri. Oba waliwo yalalabyeko ku mukolo gw'embuzi nga ekola omukolo gw'abalongo?
waliwo yali agirabyeko embuzi si ntonde embuzi ezaala abaana bameka neerya omuddo neesuula obusa neeyonsa abaana ne bakula ne tubalya oba ne tubatunda yo nga tafuna buzibu gwofuna obuzibu nga tegootegeera okusinga embuzi abooluganda okubeera n'okuzaala abaana balongo tibakyafuuka kisirane mu makaago bw'oba ozadde abaana balongo faanana kaaguza engoye emeka bwe bw'ogenda wali ekiriri n'ogula engoye ebbiri esaati n'empale okola omukolo kati nga bw'ogula engoye ebbiri n'otakola mukolo bw'ozaala abaana babiri batuuma amannya aga bulijjo si byawaswa si byakato si byababirye si bya Ssaalongo si bya Nnaalongo olwo omukulu w'abalongo ayitibwani Kigongo ate Kizza wangi ate Kamya ate Kaggwa ate Kyomya abo bonna batambulira awo lufenna era byonna babikola mbu banoonya mikisa bwe batabikole mikisa gigenda kwonooneka Allahu akbar simanya ebikantu bitegeera abooluganda noolwekyo kyebayita mukisa si kyekyo omukisa Allah yakola ki yabugaba abasajja ni basatu fi bani Israila mu baana baani mu baana ba Israila waleka abasajja bano basatu Allahu tabaraka taala yagala abeerenga abagezesa kwaleko ali Abras omusajja nga wa lukugu wali Akra'u n'alina ebiguuna mu mutwe wali A'ma n'omuzibe w'amaaso nayagala Allahu tabaraka taala abeerenga abagezesa fa arsala ilayhim malaku mumbeere faanako bweti Allahu tabaraka taala n'abasindikira malaku bwebeereemu eyitibwa malaku bwe zibeera nnyingi ziyitibwa malaika kitegese bulungi ontyo malaku bwe yajja fa ata ila li Abras negenda omusajja oli ow'olukuku simanyi oba mumwe waliwo yali alabyeko ku musajja oba ku muntu yenna yagezesebwa n'olukuku wali mumwe namulabako nze wangi abasinga tebamanyi olukuku naye olukuku bubeera bulwadde obukwata ku sikiini nga sikiini yonna ogitakula neefumuuka n'evvu nga bw'otakula n'enjala olaba nga tomatiziddwa n'obwetaaga ekikongoliro ekyokye era oba oluusi ojjako n'oluzizzi olw'okuyitirako okukolaki kwokwetakula era byonna Allah yalinako kontrol tobinako kontrol malaku bwegenda omusajja oyo ambuuza abange enwaga nemugamba nti Aisha yahabu ilaika min Allah kiki kyosinga okwagalibwa Allah tabaraka taala yagamba ati nno Jabir Ahsan saba Allah mpa olumbiri nga bulungi abantu bannenyenyimbwa bannenyinyala nga bwenfaanana malaku neemusiimuula Allah n'amuwa sikini nga nki ngetonya mooli namuuza ayu maali ahaba ilaika min Allah kati ofunye mashallah maali kikyoyagala okuvewa Allah faqala ali ibli au bakara kama kala kula sallam nagamba njagala ngamiya oba nte Allah n'amuwa ente fakanat hamira naye ente eyo yali nzadde namugamba malaku negamba omusajja nti barakallahu laka fiha Allah akuteeremu baraka
Allah akoleki nkulaga ani agaba baraka thumma ata ila al-aqla malaku bwevaawo negera eri omusajja ow'enviiri nga teziri ku mutwe eriyo abantu nga bambala enkofiira nga si imaani wabula balina ebizibu byabwe. Bizibu ki? Omutwe guliko ki? Ng'ojjako ekikolaata ng'ekyange naye ng'omutwe gulimu ebiguunaguuna. Kati ng'olaata ajja kufiira ku mutwe gwange musajja alina imaani naye nga si ki? Si imaani. Namubuuza nti owaayi musajja gwe kitasoboka okwetaaga wa Allah? N'agamba nsaba Allah nzirize enviiri zange. Abantu bannenyinyala bannenyimbwa n'enviiri enki. Malako neesimbula omusajja n'afuna enviiri nga nnyingi n'amubuuza kye kimuti maali ki gy'osinga okwetaaga okufa wa Allah? N'amugamba njagala albakara. Njagala ki? Nte. N'aweebwa ente nga nnungi. N'amugamba kikamu kye kimuti barakallahu laka fiiha. Allah akole ki? Akuteremu ki? Omukisa. Thumma ata ila al-a'ma. Malaku bwevaawo neetambula nekwata ekkubo negenda eri omusajja omuzibe w'amaaso n'amubuuza obange kikyagala wa Allah. Sajja yamuddamu nti nze nsaba Allah anziriza amaaso gange meringa nga nebisena g'abantu n'ebintu ebirala ne musajja muzibe. Malaku neesiimula omusajja n'akola ki? N'akola ki? N'alaba. N'amubuuza nti maali ki gy'osinga okwetaaga wa Allah? Faqala shatan awo ganami. Njagala mbuzi. Njagala ki? Allah n'amuwa embuzi. Fakanat, ne bw'otuuka ekiseera ng'oli omusajja yaweebwa ki? Yasooka yaweebwa ki? Owookubiri ki? Owookusatu ki? Nga buli omu alina lusenyi lulamba olw'eŋŋamiya, olw'ente n'olwaki? N'olw'embuzi. Mulabe Allah bw'abo abaddu ne beerabira lyatiri busa. Allah n'aleeta malaku, nga malaku eno ng'egenda ku buli muntu oyo ng'eri mu kifaananyi kyennyini omuddu kye yalimu before. Yasookera waani? Salaamu alaykum warahmatullah. Yasookera waani? Ani yasooka? Ayiwa barakallahu fikum. Mbadde nnoonya netiwaaka yammwe nti kweri, wallahi kweri. Allah bateremu baraka. N'agenda nga malaku nga yeetakula nga rajulu miskini, ni musajja mwavu, sirina ke nina, obusobozi bukutuseeko ko obw'okutambula, tugezese agenda aluwa. Tuli ffenna? N'agamba nsaba Allah yakuwa eŋŋamiya ne safari ngenda aluwa, ompeyo eŋŋamiya emu yokka bwete nnyambeko mu safari yange. Faqala rajulu, yagamba hukukun kafiru, buvunaanyizibwa bungi bungi. Manyi nkola y'abagagga, ogenda omugagga nga imaamu ayagalayo dirisa oba bbaati, namuga nti naye tuleera yakubye, ate fuso bagikutte ku booda, ate abaana balina okugenda eggomba okusoma n'ekibuli. Manyi mutusaasire, tulina ebizibu bingi. Imaamu siina bwenkusa, puroguramu nnyingi. Oyagala emitwalo 2 akuba puroguramu za bukadde. Sibe kiri? Hukukun kafiru, buvunaanyizibwa buki? Bungi. Yagamba ana alifuka, nga ninga akumanyi. Alam takun ablas fakirun, sigoli omusajja w'olukuka omwavu, Allah n'akuwa. Yagamba nti ene maali warisla hadha an kabiri wa kabiri wa kabiri, ene maali nagisikanga eva ku bajjajja n'abajjajja, nze sibangako mwavu. Namugamba bw'obanga olima saba Allah abeere ng'akuzaayo nga bwe wali. Mala kubwevaawo negenda eryani? Ow'ebiguuna. Nga naye erina ebiguuna mu mutwe, erabika bubi nnyo. Ne muga ati ni musajja mwavu, obusobozi bunkutuseeko, ngenda aluwa, saba ompenye ente emu yokka bweti ennyabeko mu safaari. Naye yamugamba ebimu, gole byakola ki? Yamusomera obuvunaanyizibwa bwakola ki? Bw'alina. Musajja bw'avaawo yakwata ekkubo n'agenda eri omusajja omuki, muzibe waki?
naye nga talaba akutta akaggo agenda akola bwati akaggo wamugamba nti musajja rajul miskini ama musajja munaku ndi muzibe w'amaaso niye nina safaari nkutuseeko kusobozi mukutuseewo nsaba Allah yakuwa embuzi ennyingi opeeke mbweti enyampeko mu safaari yange yaga nti wallahi kuntu aman fakirun nali musajja muzibe nga ate ni mwavu khudhu mashita wada mashita kwata byoyagadde byonna leka byoyagadde oba otwala byonna twala nalina sirina nali musajja muzibe nga ndi mwavu Allah nampa nazibula amaaso twala byoyagadde oleke byokola ki yaga khudhu malik kwata maaliyo Allah abadde abagezesa banna babiri Allah abasungwalidde gwakusiimye Allah balina abazzaayo mu bwanvu Allah namwogera ensimbi kino tukikyuse barakallahu fikum omuntu abanga akuwadde ekintu omugamba otya hula nti ekyafaayo kye tusomye tukikyusizza tekikyuse nze bwe njija wa sheekhi wange oyo sheekhe Katerega nampa emitwalo emeka yansabira baraka ti barakallahu fiika olw'ekyafaayo kiri nze mugamba ntya jazakallahu khairi tuli fenna era singa mu bintu ebireeta ekiiso ye muntu okwegomba ekintu kya munne mukakaga mugambe ngamba nti barakallahu fiika abantu tulina ebiiso kwobegwe wennyini osobola okwekuba ekiiso waliwo omukyala bwe yabeeranga naggalama eyo yalina ekizibu nga lwakwata ku mwana yenna omuto bannanga ekyana omwana akola ki afa ekiiso Allah kisizaako omuntu n'akola ki n'afa paka ne bamugamba nti okwatanga omwana gambanga nti barakallahu fiika ekyo kiyige ng'okujjo bw'obadde tukimanyi kijje ku nze nti koberegwe ng'oguze kaga barakallahu li fiya barakallahu li Allah nteremu omukisa okula akakanzu ko walingo yakaze nungi kozi olina ekiiso bw'ogikuba ogenda ogolola yonna n'ogyokya wagikubye eki tubasabye baraka. Assalamu alaikum warahmatullah. Abaana baffe tubasabire baraka. Nalina omwana wange kyali kibola kitonga by then kyali so fat wali katali musina yakutaano naye omwana wange Salima buli yagenda mu environment empya yalwalanga naye mumanyi lwaki bannange ekyana mwabangamu abaaki abeebiiso ng'omwana alwala kati oyo omwana alina kumusabiranga dduwa mwana afaanako bw'atyo era bwe omuntu bwe yeegomanga ekityo mukake mukati ngamba nti barakallahu fiika kambwa n'okukambuwala ngamba nti barakallahu fiika si baakulirawo ekiiso nolaba munyampiki si bakiri okoze akamotoka kako kalungi nnyo bannange okoze akamotoka mugambe ngamba ki barakallahu fiika tozanyiza kibayita baraka tukizanyisa omuntu obwabanga Allah asaze okuwa baraka akuleetera visioni ndowooza akuleetera enki noga naye banne bino ebiwata bino lwaki sikuŋŋaanyanga nembitundanga tuli fenna bakusanga obikuŋŋaanya tindiki oyagala kugwa ddalu kati kanze njagala kasente wallahi the first time kwebikuŋŋaanyiza oba okyabikuŋŋaanya wa pick up n'asiima ti ebyo ebitunda tyemitunda mpaamu meka mpayo emitwalo 5 ng'abikuwa lwatuuka nga tenempa ku ssimu yo njagala buli lunaku nkuŋŋanyizenga ebiwata kubanga ntezanga zikola ki olwo Allah aleeta ki ate olwo n'azikira ne banne
kyebayita baraka ng'otandise mponampona ng'asaaga. Abantu abasinga tugenda okutandika businesses nga tulowooza kwegamba businesses ez'amaanyi, naye bw'otunuulira ebyafo by'abantu abalina ku ssente, engeri ze baatandikamu funa ssente yeewuunyisa, yali yakisaazi. Abalala bagira ku loole waggulu ng'amatooke ne bajja mu kibuga, kati bagagga aboogerwako kigambo baraka. Nali nsomesa ekigambo kifaanako nga bwe kiti, ku gimu ku mizikiti egy'omu kibuga Kampala mulimu Haji mukwano gwange n'aŋŋamba seeka nze sino sikikwatirwa nsonyi, najja Kampala kuwoza mmotoka. Mumanyi bakanaabe? Mumanyi abacunga mmwe? Bwebacunga bakanaabe. Kati wawangayira bwe bamenya abagagga n'otamumenya bakwata nsomi Kigundi. Otegeera bulungi Haji Gundi omuleseewa y'omu ku bagagga Fugge yajja kwoza ki? Togeeza n'ozanyisa omulimu gwonna Allah yamanja assaamu baraka. Tuli ffenna Allah ateeka baraka mu buwangazi bwaffe nga bwe twakyogeddeko. Allah nassa baraka mu baana baffe, ng'abaana boolira bonna ng'ababagagga bayaayuka. Musajja mugagga musibiro gaweeramu g'amaanyi, Gombe, Kibuli, Luddawa, naye nga buli avaayo omwana akula nga banoonya okuŋŋaanya abaana talina gw'aleeta. Basiibye ebiviiri, batambula bamenyeka, si bwe kiri? Baana bamuki? Naye gwe aba baasomeranga wano ngwe bagenda batambuza bigere nga nte. Wallahi olwaliwo batunulako no kati nina abaana. Ngera bwe bakuŋŋaanya abaana baabwe ne bakoze ki? Mulimu baraka fil awlaadi, mu baana baffe. Allah asobola okuteeka baraka mu kwambala kw'omwana Adamu. Naam. N'ogenda mu Awino n'ogula ekkanzu ya siringi, n'ogula essaati ya nusu 15,000 n'empale ya mutwalo, n'ojja ku kyerima n'ozambala ne bakuba akaama. Wabiguze mmeka? Allah akunyiriza ye baraka. Yeki? Mulina akwata akakati nagula suuti n'owuze kiki kyayambadde ekyo? Ye kakadde kakoze ki? Buli omu akyebuuza kyayambadde. Baraka si bugumu bwa kintu. Kino kankikulage. Osobola okubeera nina mukwano gwange bamuyita Omar Kyeyina Allah Musasiri, Allah yamutwala. Musajja tewala n'ensi eno paka Allah yamutebesa n'agula mmotoka ttata n'anoonanga amatooke embalala. Naye Allah yamugezesa yayimini yamuwa baraka mpaka emmotoka ezo n'agigulamu emmotoka endala zaalinga 3. Naye yaŋŋamba nti emmotoka zange zonna nga zeegerako mpya nakati naye emmotoka eri eyo enkadde Allah gyeyampamu baraka. Ogula kanamba UBM si yaliko sheekh oba tumanyi bya mmotoka. Manyi kati nze namba za pikipiki sizimanyi ziriko era sibitegerera pikipiki FS kati awo makiyiga ku ggwe mba mu kirasi nga nsoma. Naye UBM stroke gye n'oba n'emmotoka nga kinamba UUU niye nga Allah yakissaamu baraka. Subhanallah. Nekisomba ebintu byonna wano mu Butambala nga buli alina omugugu bakubira ggwe nga tekifa lwe kiba kifudde ng'ekyuma kya mitwalo 2 ng'okissaamu nga kikola. Ng'ab'empya bafiisa yingini zikubye naye lwaki mulimu ki? Mulimu ki? Baraka. Baraka. Allah ateeka baraka ku lulimi lw'omwana Adamu ng'abantu bonna balinda kyagenda okwogera. Allah tusaba addize mukadde waffe muganda waffe Hussein Kyanjo olulimi lwe.
wallahi yali yatussaako baraka. Kyanjo mamuwulirako ng'ayogera? Salaamu alaykum warahmatullah. Kyanjo mamuwulirako ng'ayogera nga bw'aba yasimbye ensonga teri amwetantala biizinillah, nga yina kye bayita bayaani, nga nnyonnyola Kyanjo. Era abantu bwe bali ng'enkiiko zituula n'asirika bw'ati kasita bamuwa kyansi obugera n'azingazinga byonna nga tugende n'ekyoyo baraka eri kuki? Eri kuki? Ng'era Allah wekitiibwa asobola okussa baraka mu ilimu y'omwana Adamu nga mulimu baraka. Tulaba omubaka Muhammad bw'atusomesa edduwaati Allahumma inna nas'aluka ilman naafi'an wa rizqan wa 'amalan mutakabbala. Ay Allah nsaba ompe al-ilmu naafi'a, ilimu ey'omugaso, nga ilimu gy'osomesa abantu nga ya mugaso, nga naawe ekugasa. Waliwo omuntu nga gye n'asomesa nga bw'asomesezza nga buli omu avaamu abuuza ky'asomesezza. Gwe bitegedde? Ate gwe bitegedde? Ebintu byasaka sibitegeere. Temulimu ki? Temuli baraka. Allah akuwa baraka mu ilimu gy'akuwadde. Kusanga omuntu nga ilimu gy'alina yakulima biriŋŋanya. Ilimu yakulima ki? Omuntu alina ilimu ya Arsenal, anyuma mipiira, amanyi ttiimu zonna, ono yagula ono omuzannyi, ono ya Arsenal, Liverpool, Man U. Eyo ilimu ekutwala wa? Tegasa baraka. Allah akuteera baraka mu kwambala ku mundabikayo. Allah ateeka baraka mu bufumbo. Kusa Allah ateeka baraka mu bufumbo waffe. Wallahi omuntu asobola okuwasa omukyala oba omukyala n'afumbira omusajja ng'essanyu lwayingidde mu maka lwasiibula essanyu. Kituufu oba nedda? Abadde ku lujja misikini anoonya omusajja ow'okufumbirwa, n'aleeta ebintu tomooni, n'ajjuza olujja, naye nga essanyu likomye okulaba ku bintu ebyo, tajja kuddamu kulifuna kujja ng'avudde omusajja oyo. Kino kankigamba abazadde abakoze mu myaka abalinga nze n'okunsinga. Enkola y'okubeera nga Mayimuuna agenda okufumbirwa, n'ogamba agenda omuwasa nti muŋŋambire ajje, aba azze kukola ki wama muzeeyi? Bw'otumya omuvubuka agenda okuwasa muwala we aba azze kukola ki? Muzeeyi ono alimba. Seeka wali ofumbiza ku muwala? Ani yali afumbiza ku muwala? Wangi? Tusaba Allah tutufumbize. Naye omuzadde Mayimuuna agenda nafuna kyansi, nafuna omusajja. Nafuna muki? Taata n'agamba nti munfunire omuvubuka oyo ajje wano, genda okuwasa muwala wange. N'amutunuulira bw'ati, muvubuka bakuyita ani? Tinze Bumaali Abdul Malik, nga ogenda okuwasa muwala wange? Bino bitegeere. Nze ono omwana yambonyaabonya nnyo. Ono golaba ono si bakutwalira bwereere. Njagala ente 3 kandabe engoye nina sengawo Adiya, sengawo Simini, sengawo Mayimuuna, sengawo Zalika, sengawo Miisa, n'abala basenga engoye ayagala 8 ez'abakazi. Ekanzu waliwo kutatawo Saddala, tatawo Bumaali, tatawo Sadikaati. Allah akbar. Subhanallah. Engoye zokka ayagala meka? Kanzu 2. Kati omutwalo njagala bakade umeka? 3. Oyo omwana owange yasoma wa diguli. Ani yali alina okumusomesa? Assalamu alaikum. Nze gwayagala nze nina okumusomesa gano muwasa.
gwe okusomesa omwana wo omugattako valiyo si bwe kiri. Kati abaana bw'omukalubiriza bw'otyo osobola okuba nga omalawo baraka. Allah seke ate omanyi omuntu akuwa natagamba nti budde buno mwomaleko tokola ba lesson plan. Kati fenenje tibasomesa tumanya lesson plan n'omanya bekutuka muki naye tusaba Allah tekebaka mtugeno okolaki tulefena. Kati abaana ne baleeta ebintu naye ng'omwana abireese talina dduwa gy'ateeka kubanga omukase ngamba omulenzi agenda okwasa omwana omuwala jangu okusinziira ku busobozi bwo. Ate n'obusiramu tuga nti gwafumbiza gw'olina okuwaayo entandikwa bagenda bakole ki. Naye abantu baganye okuwasa batya kugula bintu balemeddwa okuwasa abavubuka bali awo tubaga muwase buli wetunula alaba tajja kusobola kati akagire nga nterese batuse n'okumeera ebintu tabawasizza batya bintu. Allah akbar. Naye ogenda kubira bigwewo naye singa omwana ajja mu mbeera gyazzeemu naga nti barakallahu fikuma Allah atekemu ki ekigambo ekyo kinene nnyo. Ogenda kubwangala bulungi abaana bagenda Allah abatemu baraka muruka bazigule bazaala abaana nga buli mwezi bajja tyati anti bawasifa yazze bawasifa tafuka bawani li baraka olwaki ola baraka. Niye mtu limazeeko emirembe mu abafumbiza abawala gwe Allah amuwaki okubanga yakuwa abaana ab'obuwala wamuwaki wamuwala enguzi Allah akbar baraka. Nolwekyo kyetagisa omwana omuwala agende ng'ageze naki kibaleese. Wallahi omwana ne bagamba nti nze nja bada asiri n'obusozi kasita abaana basiimagana kubanga n'okusima si kyakusaaga. Tulina omusiraamu eyo atawo atunuulidde abaana abawala bonna bonna lugwala batabusiima alinga yatondayo owuwe ofula bulungi naye okusima si nsonga yakola ki. Kati bwabanga mwana omayimuuna asiimiddwa budala nojja nakati mashallah buno obusozi niwe babadde asiri jangu amuwa mahale masha Allah nawe obeeko kwomukwatizaako nga nti barakallahu fikuma Allah bwe muki baraka. Ndasika basi gamba ngambe 10 anyale wa baraka kyeketa baraka somo watu mwanvu investment muna wanvu obe kuti ni saba Allah tekemu baraka. Umeshiba Allah tugamba suturu al-A'raf aya 96 yagamba Allah walau ana ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Singa bananyiri byaro abantu besherima mire binaje wano bugo bango naye ali wano ali wala kale whatever mention all of these areas oni makapo ngusimanyani kasoso simanyani abo amanu bakiriza Allah wattaqaw ne bamutya la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Agamba Allah nani bakuliddewo okuva makulu omusanvu n'ensi omusanvu barakat emiki emikisa. Kati ekituma emisa emikisa adamu ttaqwa wal iman mtu anabukkiriza. Mukimanyi bulungi abantu bedda wabeeranga ku kyalo bw'olabanga amayumba aganyirira ekyaddangako okusisinkana nga masigidi si bwe kiri. Abasiramu bedda babeeranga bagagga byalo by'abasiramu byabeeranga byaki nga bw'olaba amayumba ag'ebbeeyi ng'ekidde kusanga ki mwabanga mwokwaziina okusoma Qur'ani mulimu tawhidi mulimu takwa nga Allah assaawo baraka. Era abasajja abasiramu babeeranga abagagga. Lwali osanga haji ku kyalo nga buli omu amaye kukola tombulira haji oyo yawamba bintu by'abantu yawasabako abasajja yakola haji nafuuka ki
kyovula bw'osanga ku byalo waleero n'osanga akyalo kyonna nga waliwo amaka agamu ng'emmere teggwaawo kyagana Allah nani bagguliddewo okuva mu ggulu musanvu n'ensi omusanvu barakaati mu ggulu ovaayo ki evaayo enkuba evaayo empewo evaayo omusana byonna bibeera bya baraka bye bya mukisa ebbanga abaddu lye bamala nga balina imaani ne takuwa assalamu alaikum warahmatullah kulegera ebigambo ebyo gwe ng'oyagala Allah okubeera nga akugabirira genda onyoleza ensonga mmeka esooka ali imaani obukkiriza ekyo kigazi kitigeza butegenda mu masabo ng'olina Allah agezesezza olwaza omwana n'olambula amasabo ng'oninga alambula ng'alinga akola hijja kubanga olwaziza omwana gw'osoose okulwaza ng'ogumiikiriza Allah yamukuwa muwala agana muganye kufumbira nga ati ono omwana tagaanye yekka teegaanidde yekka nina okumutambulira ne bazikulyako ne balya embuzi nasigala nga takufumbiddwa tuli fenna kati takuwa ne imaani kyova olabanga natera okumaliriza edda omanyi tabaraka taala siye mwenkanya ne bwabanga omuddu si mukkiriza si musiraamu naye ng'alina abukkiriza mu mutima gwe ng'ayitiriza okusaddaaka takola fujjo alina empisa kuno ku nsi Allah amuwa n'amukutula kwakira nga talinaayo tuli fenna naye kuno ku nsi ye ng'akola ki edda yensi ekyalimu emikisa mukimanyi bulungi nti abantu baazimbanga amayumba nga bagazimba balimi lwaki bwe basiimanga byabalanga ne basimba kasooli n'abala bijanjalo byabalanga ebinyeebwa ng'amaka galina n'ebyagi sibe guli ne bazimba amayumba era ng'omuzadde yenna omukulu nga mukadde waffe oyo ng'omwana omulenzi omukyala asooka yamumuwasiza si bwe kyabeeranga era nga taata agamba Kasimu nti Kasimu yambala ekkanzu nga 28 ogenda kuwasa zabanga zamuleera n'obukooti bwa kipeesa limu si bwe kiri n'amuzimbira ennyumba awo mu maaso bisenge byabanga bimeka nga ono Kasimu nga kyalina kyokka kwaniriza mugole talina kyakola ki nga taata akubakuba ti Haji Saddala Buganda bwa Bumaali basimanyira bazaaliika nga basonda ensimbi nga bagenda kuuna mugole omugole bamugjayo nga bamuleeta nga emyezi egisooka nga ono omugole bw'omirire babeera mu mawadda kulima mboozi nseenekerevu ng'emmere eveere mu bakulu nejja luddawa tebafumba ate omugole awunya omukka mulaba ekigambo ekyo lwaki baabalanga sizonizi mwogw'omulala gabeera makungula nga bakungula fe waffe Masaka emmotoka zaalunanga amatoke twanzine titwanzidde fe wakamuzi yatemanga enkuta 10 ebyo buli mwezi era nze neegombangako okungoba ku ssomero naye nga tebangoba kuba sente zaabangawo mulaba ekigambo ekyo olwaliyo taata agamba abaana nti mwana wange gira owase nga nkyali mulamu gira owase kikyategeeza talina kyagenda muyambako naaka nagwe omukamwana nga akyali mulamu n'agenda ebwasi gyavugira bodaboda n'akola bajeti entula sokisi mahale nga n'amahale gakusonda siba kiri omwana n'atandika okutambuza zassamu tezidda mwazitambuza n'azigaba okoza guuli buli amu nja kuwayo 2 n'atiikinga ebula wikisi meka n'abeera mu jimu jangu nadduka agenda okumaliriza yali asuubira obukadde 5 afuna bumeka abwakutuuka ssaawa 5 bagenda okuwasa atuuka 8 nga yina asiimuula ntuuyo nga n'amahale gakusonda lwaki baleka ewedde mu nsi
musomo gwantangudde nnyo naye obusirabye bibyo tusala atekemu baraka wabula nga maliza bino bikulu Allah mwe yampa ndi musajja omujjanjabi w'obulwadde obwa shayatini bwaba waawulira nti atawenza obulwadde obwo wa shayatini guntawanya ate ensula n'okutana meketa mannyo ate wano wanumu omutwe gwagana okuwona biki nfuna bulungi ndoota ebinnya ndoota amoka mu bbanga ndoota abafu manyi gwe osobola okuloota abafu n'abaggwayo singa adiya kujja kamaadi baba nakamatte senga saidaati gwe toloota balamu oloota baki ng'oloota misoto bakuba bikondo osula olwana ng'oli mulwadde awedde emirimu inshallah okuva n'essaawa eno gwe nkuba akaama nkujjanjaba biizinillah mu mbeera gyema kujjanjaba bimu biizinillah ntulaba nga tukendeeza obulwadde obushayatini zomwe ziri mu nsi ate nga twagala biizinillah okuzijjanjaba ku nkola ey'obusiraamu nga sijama mafiina tuli fenna ayine kati kolanga bwoti ne bwoti wejjanjabe kubaka twagala abantu kusisikana Allah nga Allah akoze ki abasinge nsaba Allah tabaraka wa taala ateke baraka mu buwangazi bwaffe ateke baraka mu maka gaffe ateke baraka mu baana baffe ya Allah buli mufu ayina ensonga yekutte tusaba Allah obeere ng'ogitumalira Allah feze tumanyira we Allah zowemanyidde ya Allah tusaba Allah twase umma yaffe eno tufule umma ngeri emu tusaba Allah okulakulanya ekifo kyaffe kino Allah mukeere ekyo Allah nga kyemu biffe biina ebikulakulanya ya Allah nga kalina wano erumye ekyo Allah okisobola ya Allah Allah tusaba tugagawaze ne halaali otegere baka mu mali obatubadde ya Allah tusaba tabaraka wa taala Allah buli alina embeera zonna ng'awulira zitaga Allah zimumbalire agwa kisobola tabaraka wa taala Allah tusaba oteke baraka mu ilimu yaffe ya Allah tufuula abaddu abalungi ab'omukisa Allah tufuula abaddu abasabanga okukkiriza bye tukusaba ya Allah kubanga ya Allah bw'obanga okkiriza ani ayinza okugaana ya Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh